Tekemu masmile. Ate mutambale nga museka siri yakunyiika. Bafulube bweru batambule. Mwingire. Yogera nnyo. Yogera nze wano sikuwulira. Muhayirwa Asiraf. Olina emyaka emeka? 33. Oli mutuuze waawa? Kaliro ludda wa Budehe. Balinga omupango bapange nze ensaba kisonyiwa. Muhayirwa Asiraf. Myaka emeka? 33. Kamangu amazima gali nti tetwalina kigendererwa kyakutta mwana, tetwalina kigendererwa kyagamba nti bali mutuusaako obulamu. Gerard yalina missoni ze ng'omuntu awamu ng'ayagala ssente. Simanyi oba ntandike nga byatandika. Kati ekyokukola senga okutuwa ssente zaffe wakiri tuwamumona omwana twogere naye atuwe ssente zaffe. Nze mugamba ekyo ekintu sigenda kibeeramu. Gerard nemufunira omuntu gwe baali basobola okuconnectinga naye nayogera naye ku ssimu. Nze ate nakola gwa kumuleeta wano eno napiikinga omwana netugenda naye. Twatuukira Kasambira netuvaawo netugenda paka Kalero. Obyomwana sigamba nti twali tugenda mutuusaako bulabe nedda ssebo. Mwali mwagala ki? Issu yali ya ssente. Twali tumwagalako ssente. Ssente meka? Omulimu gwonna kale ffe gwe twakola okuba twagenda musimbirayo emiti n'ebirala byetukola wano ku bbaala we yali akolera. Twali tukkirizaganyiza naye emiliyoni zaali 2. Kati omwamukubira maama nga mumusaba ssente yabagamba ati? Zekitu kyekimu ekyo nemugamba lwaki onteekamu ekyo kyesigenda asobola. Kati nenfuna omuvubuka nasobola okwasaganya n'ono nangamba agwe kennyini muleete. Nemuvuga ku piki nemuleeta. Nagenda okuba ku simu ya Gerard nga teriiko. Naaba n'essimu gye yakozesa ya sisita we. Nenjogera naye nangamba genda ewaka. Twagenda paka waka ono tetwamusangawo. Kati kwali kumakya nga neera lwali lwaleero nga ku Mande. Omwana yali agenda ku ssomero oli omuvuka nemugamba gamba senga otuweeki ssente zaffe atuweeko ez'ekitundu. Gerard nangamba senga wagenda nga omaliriza naye kati ekyokola
mukubira essimu gwe kennyini omugambe ekikwatagana n'esente ze nemugamba gwe nanyini kundagasenga kati lwaki oba ongamba amukubira essimu ampe sente nze ekyo tasakitwalanga kikulu nensirika mu kyalo Gerard kennyini nankubira essimu nangamba kati senga aganya okuwa sente kati ekituufu kiri nti okutusasula sente tukwatemu ono omwana tugende naye nze nemugamba Gerard ekintu kyoli kunzisaamu sigenda akisobola era sisobola kulimba manyi kiki kizitowa Gerard nangamba kati sente zigenda zifuna tutya kunzi simanyi naye nze kyemanyi obulamu bwe bukola ate awo tetwateekayo maanyi ono gwagamba nze simumanyi juzi bwe tuba tujja mu mmotoka babuuza ono bwe yavuga omwana nze ekyalo kyayogedde awo ekyebusoga bakimbuuza wali mu ofisi ne bagamba sikimanyi naye ng'ate ono akola ki akimanyi gye bagamba essimu gye yavanga ekuba ng'esaba ki nze simanyiiyo eyo situtiye kamuli situbangayooko naye ng'ono akola ki era gwe kennyini n'ogamba abasirikale abaali bakukutte n'obagamba eyo manyiiyo n'omuvubuka n'omwogera amannya ne tutambula ne tugenda omuvubuka gy'asula nga taliiyo ne bakola ki ne bakwata omukazi mukooyo omuvubuka n'abasirikale be twali nabo mumotoka weebali era n'essimu gye wakozesa yali ya musirikale era era bwentukunyonyola ensonga zange naawe ojja kuddamu nnyonyole bwe tutuuke namutumba ne tuvaayo mu lutwale tumufunye omukazi bawo oyo omuwala n'akubira omuwala essimu mukazi we gwe baali bakutte nga tugenze naye namutumba ensonga z'omwana siina kyemmanyi amanye ensonga z'omwana ye Asirafu nze sijja kyusaamu kigambo kyenjogedde yadde omulundi ogwo ne banankuba okunzita kubanga ebyemiliyoni 3 byosaba teri mazima gogamba nti ndi mugasirikira wategererayo kunze fine wategererayo kunze naye bigambo byonna byoyogedde senga wamusaba emitwalo 10 n'akuwa emitwalo 10 nenkusaba omutwalo ogwo nti ngenda ddala sala ku nviri nyweko n'amalwa n'ogumpa gwenosibula n'okola ki n'ogenda ng'ogambye senga nti omulimu gwonna ebintu byonna okuggwa ogenda kutuwa emitwalo 6 owulira naye kati saa zino oli mu kubikyusa wamugamba ogenda tuwa emitwalo 6 naye soko tuweko emitwalo 10 bwe wali ove wasenga okudda ekaliro noŋŋamba ngambe senga akuwe sente za transport ng'ate senga yamaze dde okukola ki okuwa sente simanyi oba wali ozikozeseza biki senga ne bwabeerawo ebyenjogera nyinza okuba buli kyenjogera bwe kyali senga nga yakuwaki era bwe wannemerako ennyo ŋŋambe senga aleete sente za transport senga naŋŋamba Asirafu namuwadde sente za transport naŋŋamba agenda ate bwe y'emyaka oba obweddana bali abavubuka boli nabo muwodi mwe bataddeebe munyumya nabo munyumya ku bintu bya kiyaye ebyereere ali mukunsibya teri mulala ali mukunsibya Asirafu kuba yamanyi n'abantu bye yamutwala Gonamayi kubya Aida. Abimanyi ate. Yasigala ewaka. Byonna natambulira ku simu yo. Yasigala wakukola ki? Yaleeteye program. naye nga ndina essimu nze n'omwana batusole sente zaffe. twagenda ogenda basenga nga ndina essimu Kuba yali esemberayo kyenda mu nnya. sisita wange ali eno Nze gwe waŋŋamba sisitawo. ali eno kati we byomanyi ekaliro twali tusuubula omuceere era bwe bankwata nga baagala ono era gye nakola ki
gyenatwala ekintu ekimbonyabonya wano ekindi wano kisa n'olunaku lwe yasooka okundaba yangulira embuzi anti omuganda agamba kisa kinno kati ani yawamba omwana kumwa aliwo bamututena omusajja eyawamba omwana era yanguulidde amazima mwenyini yakwata omwana ne banne be yali nabo wakola mulimu ki kati ye nze siina kyenakola kubanga nze ye yaliyiiri eri kaliro nze bansanga eno kigaya gyembeera era ono gye yansanga okukwatagana naye era gye bansanga erinnya lyange lyafa wankola bubi nze nina omutima ngezaako sikubeera nembeera omutima obubi obutayamba naye kati omusajja eyatwala omwana era niwe baleeta wano omwana ayogera omutwe yakolaki yamutwala ante gurupu ya planinga nze sikiriimu kati bwakingiramu okyako tukirimu naye kati wano kutuukawo nze bankima ani yalidira gurupu bakukima anti kati bakwata ono nga baagala asirafu ng'ate ono nze yali amanya ewabaani ewaba asirafu kayo nagamba geradi yamanye ani yamanya asirafu kati ne bankima ne bangamba okutaasa sente ogwo embeera eriwo kati nze nembaga banaye asirafu manye ewaabwe ngamba aida omumayi konze mumayi muzukulu wange nagamba ffe tumulina naye twagala obukadde 5 oluvannyuma lw'essaawa 24 oba tomutuwadde omulambo ogenda gusanga lugogo nenziruka nessimu ngitwale ku polisi ewulire bekolaki bebagamba nangamba Ashrafu nangamba ne bwona otutrakinga ne bwona otwala ku polisi tewali kye bajja tukola gwe kwata ssente okole ki otuwe kyava ddamu nangamba omanyi simanyi Susan Kagezi simanyi Kagezi bwe yafa ne muganze ebyo tebinkwatako kwata mulambo gwange oguteeke wewagujje kyekyokka kati bwayitawo akasaba situuka ekiro sanga mukaaga naddamu n'akuba kyenva mugamba nti mpa ku mwana oyo njogere naye n'alekeraawo okukuba buba bukya saa 11 n'addamu n'ankubira n'ambuuza nkuwe ku muzzukulu oyogere naye ne mugamba muleke amale okweba agira yebaka mwana mumpa edda kati obutuuka enkya ku makya ssaawa nga 2 nga mugamba naye lwaki tonsalirako nenkuwa obukadde 10 nompa omwana wange nompa muzzukulu wange eyanziramu kati bwajjako essimu n'atandika okumpeeka akuba essimu buli kaseera kati yo Ssentongo yali azze ne mugamba ayogerako n'abantu kati mbatwala mu nnimiro nga bagamba mu nnimiro emmere ebbibwa buli kimu kibbibwa kati ate muniwe genda batuti nabawa boda yabatwala